usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Njagala kwawulawo ebintu ebisatu nga sitaba kubasomera aya. Waliwo kye tuyita sadaka, okusaddaaka okwa bulijjo. Sadaka kigambo kya Luwalabu, Omuzungu akiyita charity. Mu mbeera eyo mu Luganda bagamba okugabagaba. Buli lw'ogabagaba ennyo oba n'oyisa obulungi ennyo oba oli kusaddaaka. Era ne wekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadisi emu yatugamba n'ategeeza abasahaba bonna n'abagamba nti mukitegeere nti buli lw'ogamba nti subhanallah oba osaddaase, buli lw'ogamba nti Allahu akbar oba osaddaase, buli lw'ogamba nti alhamdulillah oba osaddaase, n'okumwenya okumwenya obumwenya bw'oti n'otunula ku munno nga bwe ntunudde kuseka Isaaka n'ensekamu okwo sadaka kuba kusaddaaka. N'okujja ekintu ku kkubo nga kinaakosa abatambuze, ejjinja, empitambi, embwa bagitomedde n'ebirala byonna ebira sadaka. N'okusekerako bbaawo oba n'osekerako mukyala we waka sadaka. Okujjaguza waka n'osekamu okwo mama abaana n'asanyuka nawe n'osanyuka sadaka. Naam, okumusegerako obuseke sadaka. Ate bw'ogenda ku buli ne mwebaka eyo otulo naye beera sadaka. Okwebaka ku buliri sadaka, eyo mbeera ya kusaddaaka. Kati ate bwe tujja mu zakaatul fitiri, mukadde waffe akinnyonnyodde kyonna, yo ya kiseera kitono kya mwezi gwa Ramadhaani, era kasita guggwako zakaatul fitiri ng'ekoma teyeeyongerayo, ne tusigaza ekintu kye tuyita zakaatul maali. Okusaddaaka kukakata buli ku muntu yenna ali mu nsi muno, n'atali musiraamu naye akola ki? Naye asaddaaka. Tugamba nti saddaaka yo tekkiriza akuwa n'okola ki? Bwakuwa eppaapaali lya kasita libanga lya halaali, wadde tasaala tasiiba, si musiraamu bamuyita John, bwakuwa emmere ku sawaani nga teri ya haraamu kola ki? Aba asaddaase. Naawe osobola okumuwa. Fitiri ekakata ku basiraamu, zakaatul maali ekakata ku basiraamu, naye ate abagagga abalina tebalina okujjamu zakaatul maali. So enjawulo eri wakati w'ebintu ebisatu ebyo, oba mugitegedde awo. Allah subhanahu wa ta'ala tulina okumanya nti ffenna ng'abasiraamu Allah atulagira okusaasira arrahma, n'atulagira ekigambo ashafaq, okulumirwa, ne batulagira arifik, okukwata mpola okubeera nga obeera muntu mulamu, n'ekigambo ekirala al ihsan, okuyisa obulungi. Ebyo bigambo byonna bya Luwalabu bw'obizza mu nnimi ezaffe biyinza okutegeeza ekintu ekyo kimu, kuba ennimi zaffe ntono, Abawarabu bo bagagga mu lulimi, naye ffe ebyaffe bitono. Oyinza okusanga ng'omuntu ayogera ekigambo ky'Oluganda kimu oba kya Lusoga naye nga kyekyo kyova olaba Abagisu bayita menvu, amenvu ne gabeera Ebusoga menvu, n'Ebugisu ne bagayita kigamatofu. Enjawulo ogenda olaba nga ntono, naye Abawarabu balina ebigambo bingi. Kati baabikozesa nga bategeeza ekintu ekikulu, kulumirwa, kusaasira. Buli lw'owaayo ekintu kyonna oba olina gw'osaasira, nezzako okugiwaayo oba olina gw'okola ki? Gw'osaasira. Allah subhanahu wa ta'ala tulina okutegeera nti yatutegeeza nti okutooleza kati n'empagi ku mpagi z'Obusiraamu si kweyagalira. Zakaatul maali mpagi mu mpagi ez'Obusiraamu, era omuntu yenna awaayo n'abanga akoze omulimu gw'okuwaayo mu zakaatul fitiri aba atuukiriza empagi, zakaatul maali aba atuukiriza empagi ey'Obusiraamu. Mu kugaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala yatukubira ekifaananyi mu aya eno, mujja kugisanga mu suratul Bakara essula ey'okubiri aya 61.
Allah yali atunnyumiza ku nsonga y'okuwaayo n'agamba nti mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah agamba omuntu agaba, omuntu awaayo alinga omuntu asiga ensigo nga wandikutte ensigo y'akasooli emu n'osuula mu ttaka, ye muntu omugabi gw'olabako oba wadde nti katono naye obanga asize ekintu eky'amaanyi ennyo ekigenda okuvaamu ebibala ebingi ennyo. Allah byagenda okwongeza akongere olw'okusaddaaka oba olw'okuwaayo koba waddeyo konna mu mbeera zonna. Mu aya endala era ne mujja kukisanga mu suratu Ala Imran essula ya 3 aya ya 92 Allah subhanahu wa ta'ala agamba la tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiquna min shay'in fa inna Allaha bihi alimun. Temusobola kutuuka ku bulungi bwonna ne mweyagala okujjako nga mukoze eki, muwaddeyo kye mwagala ennyo. Fe olwaleero tulwana e Uganda tubonaabona tukuumirira bannaffe okuva e Saudi Arabia batuyambe, ettaki batuyambe, naye abasajja bali bagabi n'abakyala ate batandise ejjo lino batandika dde okugaba. Singa tuyitiriza okugaba Allah ajja tuwa ebirungi, bwe tubanga twagala tufune ebirungi tugabe nnyo. Ezo aya nzireesobola okwagala okubatereeza emmeme zammwe nti kyogenda okutoola mu zakatul maali okitegeere nti kya mugaso gy'oli. Tosobola kutuuka ku bulungi nga togabye. Bameka kufa abasobola okugaba obukayanga 2 n'ajjayo n'abuwa omuntu atalina. Bameka kufa asobola okukwata kanzo n'agiwa atalina. Kufa abaliwa omala kufa ne balyoka bazipanga awo ne bawako sisitawo ne bawako brother ng'okoze eki, naye wallahi agasanduku gajjudde engoye n'oli tagamba ali kampeeko bannange bakole ki, bambaleko, ayongerako buki, bwongezi. Abamu muffe emmere gye tuli eka tulya ne tuyiwa naye ng'ate waliwo asuze ku mulirwana nga muyala. Tetusobola kufuna birungi okujjako nga tukoze eki, tugabye nnyo. Ate okugaba kwaffe kulina okubanga kulina ekigendererwa. Almuhimu olwaleero luno njagadde kubategeeza nti adai zakatul mafruudha fahiya ahad arkanul islam. Okuwaayo zaka eyalaalikibwa olina okumanya nti oli kuyimirizaawo empagi y'obuki, y'obusiraamu. Era y'empagi enkulu ennyo eddirira ku mpagi ey'okusaala esswala. Kuba Allah bwe yayogeranga ku zaka oba ku swala yayogeranga ku zaka. Aya nyingi nnyo bw'onaasoma mu Qur'an abamanyi batutegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala mirundi nga 30 yayogera ku kusaala n'okutoola ezaka ng'akubiriza abantu nti wa aqimu ssalat wa atu zaka, muyimirizeewo esswala mutoole ezaka. Nja kubawaako ayati ezimu mujja kuziwandiika mugende muzisomeka insha Allah. Naye kyenjagaddemu nti okugitoola obutoozi mukimanye nti mpagi ku mpagi eziyimirizaawo obusiraamu bwaffe, ate empagi ey'okubiri ey'amaanyi ennyo eddirira empagi y'esswala. Era mukimanye nti omuntu man ankara ujubiha ma ilmihi biha fahuwa kafirun khariju anil islam. Omuntu agaana okuwaayo ezaka mu maali ye oba mu birime bye oba mu kulunda kwe, naye ng'alina okumanya nti kituufu nteekeddwa okuwaayo ezaka eyo, aba akaafuwadde n'okuba mu busiraamu n'abukola ki, n'abuvaamu. Kasita otegeera nti nze ndi mu ttuluba ly'abantu abateekeddwa okuwaayo zakatul maali, ate nga kituufu mmanyi nti wendi nsobola okugiwaayo, nojeema, olamu lw'okubeera omuntu omujeemu atuukiridde okuva ne mu busiraamu,
nga tokyali muki musiramu olw'okugaana okuwaayo zakatul maali. Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza nga atutiisa nnyo era nga atuwooninga ffe abantu, atutegeeza ku nsonga y'okugaanira ku maali ey'ezzaka. Mujja kusoma etteeka, manya amaaso gange laiteni enkosaamu katono, mujja kugenda mu Qur'ani, mujja kusanga etteeka lino mulisome. Nenja kuliyitamu nga Allah ategeeza, bismillahi rahmani rahim, walladhina yakinizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum takinizun. Muja kusoma surati Tauba esura ey'omwenda, surati Tauba esura ey'omwenda aya ya 3:4 ku 3:5. Allah yali atunyumiza nga ayagala atubuulira obuzibu obuli mu kugaanira ku maali ey'ezaka yetuyita zakatul maali. Nagamba mazima abo walladhina yakinidhuna adh-dhahaba, abo abakodowalira okuwaayo ne batatoola mu maali yaabwe zaka. Bakozesa ekigambo fedha ne dhahabu, wano tebiriiwo naye nga tulina emaali. Era mu ssente mwaffe mubeeramu kadhaabu, si kyekyo akawuza ako bateekamu bangamba kaka silver fedha. Allah yajogerako wano mu Qur'an. Kasita ogaanira ku fedha ezo okuzigaba n'ogaana okuziwaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atugamba tukusanyuse nti fabashshirhum bi'adhabin alim, bategeeze nti mweteekateekera ekibonyoobonyo ekyamaanyi ennyo ate nga kiruma. Nagamba nti kyekiriwa yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam. Allah agenda okukwata dhahabu eyo, akwate sente ezo zogaaniddeko nga zaali za zakatul maali, azise mu muliro jahannam, zibugume. Ekyuma okirabako nga bakyese mu muliro kibuguma ne kifuuka ekya yero, sente zigenda kubuguma zifuuke eza yero. Allah agamba nti fatukuwa biha jibahuhum, atandika okugolola nazo ebyenyi byaffe, okugolola ne sente, akwate sente akugololese ku bwenyi. Nga bwandikutte ekyuma kino eky'emmotoka n'okissa ku muntu ku bwenyi bwoti ng'agolola olugoye, naye nga kiki ekivaako ekyo? Kugaanira ku maali y'ezaka, obutagiwaayo. Agolole nazo embiriizi zaffe zino n'emigongo gyaffe, bayiseeko ekyuma ekyo, naye nga kya sente zewagaanirako okuwaayo mu maali yo nga za zaka. Allah agamba, ajja tutegeezako agambe nti hadha ma kanaztum li anfusikum, zino ze sente ze mwagaanirako nga mukyali balamu ate nga zaali za kuwaayo zakatul maali. Fadhuku ma kuntum takinizun, no mutandika okukomba ku bibonyoobonyo kuba mwazayagalirako nyine muzigaanirako. Ekyo kyonna Allah akikola ayagala akutegeeze gwe nange nti akasente kano bw'okafuna, emmere no bw'ogirima n'osuubula, manya nti mulimu emaali ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayagala ogijjemu ogiweeyo. Buli lw'obeera omukodo ku maali eyo, ekibonyoobonyo gye kiri mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam olunaku lumu era naye n'atugamba mu hadisi nga ntuufu nnyo, n'agamba nti man ata Allahu maalan, omuntu Allah gwawa emaali n'amugabirira n'abeera n'ebyobugaaga, embuzi nayo maali, amaduuka maali, ennyumba zino zetuzimba ez'okusuubuliramu maali, epikipiki maali, emmotoka kamunye maali, etipa maali. Ndabyeko wa tipa wali afulumye, tugamba nti eyo si maali. N'ebintu byonna bye tukozesa nga bya bizinesi nga bivaamu ensimbi ebeera maali. Nabbi agamba nti man ata Allah maalan falam yuaddi zakatul maal fihi
n'atatoolamu zakatul maali mu maali yeeyo, muthila lahu yaumul qiyama shujaan akra, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukwata emaali yeeyo yonna gye wagaanirako. Kiri kibadde kyakugolola, si kyekyo, bajja kugolola nayo ne paasi. Wano agenda kugifuula ogusoto ogunene, ogusoto oguki ogwakula ne guwola ne gumaasuka neddiba ne liva nako guli awo, gwagenda okuleetera ku lunaku olwo ng'oyingidde mu ntaanaayo, ku lunaku luli olwa kiyama, naye nga gulina emitwe ebiri. Okusota kutandika okubojja, tutandika okubojja. Guyinza okujja wano n'otula seeka era osituka emisinde saazi, naye imagine nti ogenda okujja ate abantu tutyanye emisota ffenna. Gwa bulabe nnyo, neeraba nga kyekibonerezo ku bibonerezo by'ogenda okufuna olw'okubeera nti towaddeyo zakatul maali. Bagenda kuleeta gujje gukunyige gukwetooloole, olw'amaanyi gaago togenda kusobola kukola kintu kyonna. Gukugambe ana maaluk, nze gwolaba nze emaali yo gye wakodowalira kuki ku nsi. Ana kanzuk, nze engoye ezo ze wayambalanga ez'ebbeeyi buli mulembe gwagumanyi, nze yenze kati saawa zino. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagenda mu maaso n'ategeeza etteeka mu Qur'an nga Allah subhanahu wa ta'ala era siro ayongerako ekibonerezo eky'amaanyi ennyo ku bantu abafaanagana nga ffe abaganye okuwaayo zakatul maali mu maali zaffe. N'atugamba nti Allah agamba atya ti wala yahsabanna alladhin, mazima balowooza abo abantu abo yabukhaluna bima atahumullah, abakodowalira Allah byakola ki byeyabawa, baali balowooza nti bebawaayo si birungi gye bali, ne babigaanirako wahuwa sharrun lahum, ate nga kyekisinga okuba ekiki ekibi gye bali. Buli lwagaanira ku zaka nolowooza nti kyekirungi, nolaba nga oziwezeeza zijjudde, era n'okuba ne ku kifuba, amu bakuba ku bisambi, amu batambulanga buli omu alabira ddala nti yoyo awoba emikono lwakuba awezaamu akasente naye nga temuli zaka. Allah agamba wali olowooza nti kyekisinga obuki obulungi gy'oli, wahuwa sharrun lak, nga kyekibi ku lunaku luno olwaleero olwa kiyama. Agabonerezo ago gagenda kujja gye tuli, era tweteekateeke okuba nti tuwaayo zakatul maali mu bufunze ennyo. Nga bwe mbagambye tuli kubuuka ebintu ebimu. Ezaka gye tuyita zakatul maali ne zakatul fitri maze okubannyonnyola ne sadaka mbannyonnyodde. Ezaka kitegeeza kutukuza, kitegeeza kutukuza emaali yo. Buli lw'ojjamu ezaka mu maali yo oba ogitukuza. Ezaka mu maali yo buli lw'ogitoolamu mu Busiraamu tugamba ogyongeddeko value, maali eba ekola ki yeeyongera. Ge makulu ag'ezaka. Bw'ogategeera amakulu ago, ezaka okugiwaayo ekakata mu bintu biwererako ddala, naye njagala kugamba bintu nga 4 byengenda okubayisaamu mangu mangu. Allah subhanahu wa ta'ala abyogerako mu Qur'an. Ekintu ekisookera ddala ffenna kye tulina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalika tuggyemu zaka, kye tuyita al-kharijul ardi min hububi wa thimar, ebintu ebiva mu ttaka n'empeke zino ze tusimba mu ttaka bikakatibwamu zaka. Omuceeri gw'olima, ebijanjaalo by'olima, kasooli gw'olima, omuwemba gw'olima, simusimu gw'olima, akalo k'olima, ebyo byonna by'oteeka mu ttaka ne bivaamu ne bikula, biteekeddwa okubeera nga bijjwamu ezaka. Naye ddi waliwo omuntu alima n'afuna kilo 25 n'omusanga naye ng'asitudde mu ngenda kutoola zaka, ako tugamba toola sadaka, tonaba kuweza muwendo guvaamu zaka. Emmere gye tulima mu nsiko eyo yonna ng'efuluma nejja kugwangulu ne tugijjamu nga bwe mbagambye, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba
ambatat sab'a sanabila obanga asimbye empeke emu naye ng'ogenda kufuna muwanana omuntu asulayo kasooli kamu n'afuna kasooli empeke 25 oba 3 n'asimba emino gya kasooli nga 8 mu nsiko awo n'afunamu ensawo 20. Allah bw'ate bwakusasula. Kati ebyo byonna byenjogeddeko empeke byenkonyeeko buli abirima yenna ateekeddwa okubeera nga ategeera nti muvaamu ezaka gye tuyita ezaka y'ensigo oba ezaka y'ebimera. Oteekeddwa kwebala. Allah subhanahu wa ta'ala bwe munaasoma suratu al-Waqi'a, suratu al-Waqi'a ye sura ya 56 olunyiriri lwa 63 paka ku 64. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza ekibuuzo n'agamba nti afara'aytum ma tuhrathun a antum tazra'una am nahnu zari'un. Abange temusobola kufumintiriza ne mutunuulira bwe mukwata kasooli wammwe ne muteeka mu ttaka eyo nodde ewaka n'otuula n'olandama gwamumeza oba Allah yamumeza? Odayo n'omugamba nti mera. Gwatwala omuceeri n'osuula mu ttaka eri omuceeri teeka eri n'okomawo eka n'otuula n'okuba ngenda kufuna bungi bungi, gwagulagira gumere? Allah subhanahu wa ta'ala yameza. Kati bwabimeza akwagalako okumusiima ng'ogjeemu zakatul maali. Diri owaayo zakatul maali olw'obudde waliwo kye tuyita nisaabu ey'ebirime. Omuntu alina okuba nga akungudde ebirime bye nga kasooli ng'apimye kilo 600 mu 12 waggulu awo, kasooweza kilo 600. Kati ow'ekilo 4, ow'ekilo 3, ow'ekilo 2 akola atya? Kuba nisaabu etandikira awo okujja mu maali ye ey'ebirime okugamba nti nange kati kantoole zakatul maali. Naye nga muno mulimu abaweza kilo 10, kilo 8 ne 12 naye nga takirowoozangako. Kati bw'ofuna kasooli wo kilo 10 gwenyiikira okusaddaaka, waayo sadaka, waayo sadaka, ezaka ye batanaba kuyingiramu, gwe muwendo gwolina okuwa mu birime. Ekintu ekyokubiri kye tujjamu zakatul maali bahimatul an'am, ebisolo bye tulunda ku nsi kuno, mwe muli engamiya, mwe muli ente, mwe muli embuzi, seekoko taliimo n'enkoko teziriimu. Ebyo ebisolo ebyo tujjamu zaka gye tuyita zakatul maali. Diri okijjamu Allah yabyogerako mu Qur'an. Bw'onaasoma essuula sigikootinze naye Allah agamba mu Qur'an ng'atugamba nti wal an'aami khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Allah ayogera ku bisolo ebyo bye tulunda awaka waffe, embuzi, ente n'engamiya. Naye n'atugamba nti omuwendo gw'engamiya omuntu okugjamu zakatul maali gutandikira ku ngamiya 5. Kasita olunda engamiya wakaawo oba oli musuubuzi waazo n'ozisuubulira mu faamu wozirundira, zirina okuba nga zimaze okuwera engamiya meka? 5. Eyongerako waggulu ng'otandika kujjamu engamiya ento n'owaayo zakatul maali. Omuwendo gw'ente, ente ne batugamba ente zirina okuwerera ddala 30. Bw'obanga oli mulunzi w'ente olina okulunda ente akata akamu tojjaamu zakatul maali, 2 tojjaamu, 3 tojjaamu, 10 tojjaamu, paka lweziwera 30. Nobeera n'ekidaala nga kiri awo nga bw'ozisimulula obalemu 23. Kati eyongerako ng'ojjamu ente etuukiridde okulya ennyama ng'ogakandisaddaake mu kkubo lya Allah nti oli zakatul maali. Embuzi ze tuyita ganam, embuzi zirina okuwerera ddala 40.
gobojjamu embuzi emu ku mbuzi 10 oba tatodde zakatul maali zimala kwera 40 n'olyoka ojjamu zakatul maali. Ogwo gwe muwendo gw'ebisolo. Ekintu ekirala kye tulina okugjamu zaka ye dhahabu wal fidda. Fono tetulina dhaabu, sijja kukyogerako nnyo kuba nza okubabuza nange nsobola okubula kuba sirabangako dhaabu nze. Mpulira buli nti bamusima eyo naye sirabangako bulungi dhaabu nemwetegereza. Waliwo eyansibya akacupa nga nkyali headmaster ku Bugema Comprehensive awo, yajja n'akacupa nga akasaanise bulungi, nagamba seeka nkuleetedde dhaabu eno naye njagala tugulano mpeemu sente ze ngende kuba nina olugendo lwange. Ngamba ate nali nfunye busente bwange ku musaala gwa myezi nga 6. Manyi private school zaali zilwawo okujja. Yali agenda kubulya ne mugamba tugende mu banka bamala okumpimira, bwebanga butuufu nkuweki nkuwe sente. Yanzirukako buddusi naye nabulabira mu ccupa. Kati namwe omuli wano temulabangako dhaabu, bayinza okulimba nti eno dhaabu n'okkiriza ne bakubanga okola ki olaba bwoti. Kati fono tetwogera ku dhaabu nnyo wabula twogera ku bintu bye tulabako bye tujjamu zaka nga ssente eza bulijjo. Ssente zaffe ze tukozesa zino eza bulijjo omuntu ateekeddwa okuzijjamu zakatul maali. Azijjamu ddi? Ogenda mu muteeko ogwokuna gwe muteeko ogw'abasuubuzi. Abantu abasuubuzi mwenna ojja kwesanga ng'osuubula ennyaanya, amenvu, gundi kawopiizi, naye nga income yo gye watandika nayo business milioni 2 tuzitunuulira nnyo ne tukubala nga milioni 2 wagulako ekisena obunyubunga, wagulako minzaani, wagulako amayinja, wagulako kikaunta, ne tuzigatta. Omuwendo ogwo maze nagwo omwaka mulamba guyiseeko nga tugamba nti kati gwokakati w'okugjamu kye bayita rubu mu maali yo 2.5 buli ku milioni ekyo emu nga tukuggyako zakatul maali. Buli ku milioni emu gy'omaze naye emyana damu abakyala abasuubula engoye, genda Nairobi n'oleeta engoye z'ebbeeyi, Kampala za bbeeyi naye nga za mitwalo nga milioni nga 10 naye nga tomanyi nti olina okugjamu zakatul maali. Jjukira nti ezo ssente bw'ozimazaako omwaka ng'ozisuubudde zivaamu zakatul maali. Tujja kubala nti milioni 10 ze watandika nazo ezo jako buli ku milioni mitwalo gyaffe 2.5 times 10 zibeera mmeka? Abamanyi mathematics twala 2 mmeka mu 5. Ssente butono nnyo, butono. Milioni zo 10 ziba zisigadde awo zonna, naye Allah akwagalako mitwalo 2 mwaka. Zaina ompulidde Zaina, otegedde emilioni emu bw'ogimala naye omwaka ng'osuubula wano, kangereze ku byakusuubula wano mu nkaaga ewaffe, osuubula popokoni n'akumaka popokoni, si kyekyo. Naye nga emilioni egyo watandikirako tukuwa amagezi nti weggwako omwaka gyamu emitwalo 2.5 olyoka ogyongereko ekule mu maali yo. N'ebirala ebyobusuubuzi bye tukola kati n'abakozi abafuna omusaala nga Makomu Yusuf, ze nfuna omusaala gwa gavumenti, sente zange ezo nina okuzijjamu zakatul maali n'enziwaayo. Nzijjamu ddi? Buli mwezi gwenfuna na pasenti gyena okujjako oba mutwalo gumu gwina okuvaako nti gwa zakatul maali. Oyinza okugamba nti nfuna mitwalo 25, tugamba nedda, tunulayo. Osaanidde okugjamu zakatul maali n'ogiwaayo nga oyongeza ku maali yo. Nga ngenda kumaliriza olw'obudde, Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani nga bwe mbagambye yayogera ku zaka emirundi mingi. Mujja kusoma ayati eziwererako ddala ng'atugamba nti wa akimis sala wa atu zaka. Bw'osoma suratul Muzammil Allah ayogera ku sala n'ayogera ku zaka, agamba nti wa aqimus salata wa atu zakat wa akridu llaha qardan hasanan. Muyimirizeewo essala ate mutoole zaka mu maali yammwe
muwole Allah oluwalo olulungi. Allah bw'omuwa oba omuwoza oluwalo luki bw'owola nze nsobola okukubirayo, bw'owola munno ayinza okukubira naye Allah takuba, Allah takuyisaawo era akusasula. Gwe mugamba Allah nakuwoze njagala onziriza, ajja kukola ki? Naye nze nsobola okuyisaawo. Mu surati endala oba essuula endala gye twogerako y'essuula gye tuyita Fussilat, Allah ayogera ku bantu n'agamba nti alladhina la yu'tuuna zakat wa hum bil akhirati humul kafirun. Abantu abatawaayo zaka mu maali yaabwe bagenda kuzuukisibwa mu kiyama nga bajje mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So njagala kubakubira omulanga nti zaka kyekimu ku mpagi eziyimirizaawo obusiraamu waffe. Tugezeeko nnyo abasuubuzi ffenna tugiteeke mu nkola insha Allah. Tugezeeko nnyo abagagga mu ffe tuweeyo zaka mu maali yaffe. Ogiwaani ezakatul maali eyo ogitwala mu ofiisi evunaanyizibwa ewa Sekatwale. Bw'ogiwa imaamu alina okugireeta mu ofiisi ewa Sekatwale, Sekatwale n'agigaba. Waye mukama waffe kutwale ye kazi waffe, si gwagigaba ganzi kati nze nesaliddewo mu maali yange nzigyemu kino, ani omwetaavu kangabe. Tomanyi bantu abateekeddwa okufuna, seeka yasinga okubamanya. Gwe waayo birekere seeka ajja kukola omulimu ogwo insha Allah. Lwe tugambe mukkirize enkomaawo, musomo gwange nguwunzike nga nsaba Allah akkirize kyensomesezza mu kitwale ng'ensonga enkulu era atugase nakyo. Wa akhiru da'wana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qibla Islamic Media, Qibla Islamic Media.